Brother Jordan, long time. That's nice to pull over. Yeah. Eh? That's nice to basanga. And now you're about to shine you. Come here, as when you. And now, okay. You're about to shine. You're about to shine you. Omanyi luli wajanga buli weekend. Notukyalirangako naye kati ennaku zino. Era nga naawe obimanyi nenge wakati bakyalawo yasiti lwakuba ennaku zino namu obuzibu bwensinkana obunemeseza okukakkana ate ebizibu gye brother Jordan era byebinnese nawano naye Rona anki brother Jordan waliwo omuntu afulumya information okuva wano sikutegedde kulona ki kyentegeeza waliwo omuntu wano mu organization yaffe afulumya information etukwatako ebitukwatako bingi nnyo byensanzeeyo nina abantu bangi nnyo abajja nga boogera gye ndi nga boogera ebinkwatako bingi nnyo balinga abaagala okunfera ennaku zino zonna mbeyuka nabo basibitegeera ate nga information gye balina eri classified nnyo nakiba kitegeeza nti abantu bawaggulu mu mine heart be balina okuba nga bebamanyi ku information yeyo ekitasuubirizika obaani era kyekindesi wano ngamba nti oba gwelona oyinza okubaina omuntu gwomanyi ayinza okuba nga akola ekyo kati omanyi brother Jordan kasi kisuubira kubanga omanyi nawe kenyini efa information gye tukumanyiiko yeri gye watugambako tewali kintu kirala kye tumanyi ate era ne muneno mine temuli muntu mulala yenna ayina asobola background ya muntu nga tebasobola tugamba mpasika ng'ogamba nti mama yakoze kye yagifulumya eyo information nonyensonga buli kimu kyonna yakimanyi buli kimu kyonna kyonna ekikwata ku buli mwana yenna muntu yakimanyi tayinza kuba mama siyinza nakukirowooza kituuseeyo aye nno gyali eyo munda gyali mu house era wandigenze n'omulabako kubanga n'omubuulira nako osanga yalina kyeyategeddeko munange nedda salyagala ate mustressingi nabintu bino saawa eno badde njagala mbyekwasi mwenye alina obuvunanyizibwa bungi bw'abaganda baffe abataana kati
ningi nnyo bennaayasaali akaddemu tunuza mu kaseera kano okuggyako ninafunayo kaseera nga ate ndi stable nzijemba si kukyala nzijembaka twogeremu tukole ki naye essaawa eno singa ŋŋendayo nyinza okumaliriza mwami mugambye aya nabyo ne mwogerako omugo era kyembadde nsaba nti tobaako bw'obigamba bwe tobaako bw'obigamba nze ndabe bwe ngenda okuba nga nkimaliriza manye ekiddako kijja kuggwa. Okuggyako ekirala naye era tujja kuddamu oyinza okuba nga sigeza akakaato mwebale kuweereza bwetutyo nenakudda tulabe ebinaddirira mu maaso Yes, mama. Send so cool aba. Kale mama. Banage. Wow. You can have a seat. Good morning. Morning, how are you? I'm okay. How are you? Mujebale. Ntalise. Namwe njebaliko. Mtono. Anti onsanze netegeka ngenda ku mulimu. In fact sigana nagenze nadda. Nange mbadde njagala gyemaliriza ensonga z'omwana. Olw'ensonga ensonga z'omwana zikutte wansi ne waggulu. Nga njagala kujja kakasa ddala omwana mwamulabye. Kitoofu. Ng'omwana afuuse omwana. Omwana yetu amufunye. Jangu obuze ku doctor. Yes, mommy. You come. Morning, doctor. Morning, how are you, Lucas? Are you fine? Iwambi katata. Okay. Oba kati kabadde kalowooza ki gye kabadde bambi? Simayina kumanya. Oyo omwana ekyaddala abadde mu tocha psychologically. Abadde ku kikozo ky'amaanyi oyo. Naye kati kyesimanyi walowoozezzaako ku ky'okumufunira ku treatment. Wakati okusinziira ku mwana oyo embeera gy'abaddemu aba yeetaaga medical examination. Okay. Ate nno wamma. Ekituufu kinti yeetaagamu check-ups doctor. Kuba tetumanyi na bw'abadde, embeera ki gy'abaddemu. Naye kati tugenda kikola tutya? Kubanga nze ngenda ku mulimu ate siyagala byakuyosaayosa. No. Wakati Madam Martha olaba kati nze oyinza okumpa omwana oyo nengenda naye ku ddwaliro ne mukolako check-up wemaliriza ne mukomyawo. It's very simple. Doctor,
olabye otya bwe nzija naye enkya nga nze muleese kuba nsobola okipulaninga n'enkeera ne tuyitirawo awo n'omukeberako then ne mmala ne nvaayo naye ne mukomyawo ewaka. Madam Martha, nze nno ndowooza ensonga y'omwana eno tewandigigayaliddemu, twandibadde tugikolerawo olw'ensonga nga tomanyi mwana oyo mbeera gy'alimu. Ekintu kino tokiyita kyakusaaga. Nze omanyi ntera nnyo okugamba abantu ebyo bembeera ne bo ku ddwaliro nti buli lwolowooza okukola ekintu kikolerewo ku ssaawa eyo, tokiwa ndowooza ya njawulo. Okitegeera? Nze kye ŋŋamba omwana ono twanditandise leero okumujjanjaba. Nedda dokita, ekyamazima njagala kusooka nkyogeremukko ne Jordan. Omanye ennaku zino sikyayagala kumala gasalawo nga sisoose kwebuza ku mwami wange. Sikyayagala kumala gasalawo kintu kyonna nga sisoose kwebuza ku mwami wange. Kuba binkozesa ensobi nga nze. Okay. Kati kitegeeza nze nkeera enkya munone? No. Nze nja kumuleeta omukoleko male nveeyo naye mukomyewo ewaka. Okay. Kale nange ka ngende ku ddwaliro kuba nange nasoose wano mbadde sinnaba kutuukayo. Kati tunaaba tuwuliziganya. Kale ssebo. Sorry madam. Thank you. Nja kunywa olulala. Doctor naawe kachayi tekagenda mala n'okulamba. It's just tea. Budde butono nnyo. Madam Martha, budde tebumala olw'ensonga nange nasoose wano mbadde sinaba kutuukako ku mulimu. Ate ku ddwaliro babeera banneetaaga. Kale mubeere bulungi. Kale. Sonyiwa bange mbadde ndobyemu katono. Bye. Auntie, wabula obadde amawulire agenda agenda kkiriza gyeru Mbadde nsobola kukikola ekyo. Olaba twamuganye kudda ku ssomero. Olaba twaganye kumuzzaayo ku ssomero. Waliwo ekitali kituufu wano. Waliwo ekitategeerekeka.
Anyway. Vanessa? Wali aunt. Ale mubeere bulungi. Jangu oggalewo gate. Yangu wampe simu. Pia wale. Eriwa kufulo. Niyo. Tambula. No, tambula. Yangu was. Kusala. Yangu. Yingi. Yingi. Sacha. Kalo lawa mukazi gwe. Bulijjo bagamba mulina omwana wange. Nga mwewakana. Wamma kisaaki. Jangu wammanyi. Yo. Lwaki towulira mwana wange? Jangu wano. Kisache. Kisache. Mwatugende. Tambula tugende. Yangu. Yangu wa. Yangu.